ekyobuvunanyizibwa omwami kyayinza okukola asiimye mukyala we kuwasa waakubi kiba kya bwenkanya nnyo emmere bwekuwoomera weeyongeze kikolwa kiraga kusiima ono okumanya nnyumiddwa nnyo era banyonge bw'olemera ku sowaani emu kabonero akalaga nti yagaze weekakana neekake eby'abantu kale nkulamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher. Olunaku lwa leero twagala kwogera ku ddembe ly'abakazi. Abakazi abampuliriza namwe abandaba mu nsi yonna gy'osinzira okundaba. Ekituufu kiri nti mwesiba bwesibi ku Allah naye tabaagala. Allah mumwesibako bwesibi naye tabaagalangako. Okusinziira ku bikolwa n'engeri obusiraamu gye buyisaamu abakazi mukitegeera okuva ku nze nti Allah tabaagalangako, tayagalangako kitonde kikazi. Kankuwa ekyokulabirako. Okutandikira ddala wano ku nsi ne ku lunaku luli olw'ekiyama ku ahira Allah tabaagalangako. Ekisooka ova ewaka ne mukazi wo oba ne bbaawo ne mutambula mu mmotoka y'emu nga mwasuze mu buliri bumu, muva mu nnyumba y'emu ne mutuuka ku muzikiti ne bakukwata gwe ne bakuteeka emabega ne bateekawo ne kateni n'ofuuka ekyenyinyalwa nga toteekeddwa kulabwako. Takwagalangako. Owulidde Sheeka agambye nti bw'oba nga baakuwasa olina emyaka 16 n'ofumba oba oyingira emyaka 35 baawo okukwebaza ekifo ky'okukugulira ennyumba oba okuddayo ewammwe muddemu musanyuke mwebaze Katonda, alina okuleetera akaana ak'emyaka 16 ke kaba kafuuka kajjako. Olwo akwebaza ekyo, akwebaza maaso ga Allah, ekyo kikulu nnyo ate oteekwa nakisanyukira nnyo kubanga ekyo kirabu. Kati nga tuvudde ku ekyo, mukazi gwe Hajati Maimuna wasoma eddiini, olina PhD mu ddiini, naye wuliriza okumanya nga Allah takwagala newankubadde ng'eddiini wagisoma n'ogimalayo olina PhD, wasoma eddiini Oluwarabu olufuuwa nga Muwarabu wadde ng'oli muddugavu. Akasajja k'okukyala akasala enkoko Kabudalla ka Mustafa n'Oluwarabu nga tekalumanyi, tekasobola na kwatula aya za Qur'ani mu butuufu. Bwe mutuuka mu muzikiti tosobola kakulembera mu swala, ke kakukulembera ne kasoma Oluwarabu olw'ebitege. Gwe nga diguli yo gitadde mu bitambaala mabega, basibyewo ne kateni. Ontegedde Allah takwagalanga kugwa omwesibako bwesibi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisi enkakafu zigamba nti bwe yatuuka ku mulyango ogwa Jahannama yatunula bw'ati mbwagenda okulaba ng'abakazi be basinga okuyingira Jahannama. Allah takwagalangako. Ku bisuubizo byonna ebiri mu jjana toyinaako n'ekimu. Abasiraamu babasuubiza okubawa abakazi ab'amaaso ag'endege nga bali mu ggulu bagenda kubasangayo amabeere gaabwe tegagwa, bawanda eddusu ku nsi neewunya akawoowo, mbeerera gw'ozadde abaana 7 n'olubeere lwafuuka dda sapatu, kati gw'ogenda luddawa bagenda kuwaaki. Ebyo bimu ku bikukakasa nti gwe ne bw'osaala ne bw'oyambala ekkutiya n'amaaso n'ogabikka toyina ky'ogenda kufuna. Ndi wano okutegeeza mwannyinaze gwampuliriza, maama gwampuliriza, omuntu eyaleeta eddembe ery'abakazi bamuyita Yesu. Olunaku lumu abalina endowooza ng'ey'ekisiraamu baakwata omukazi, Bayibuli egamba nti ne bamuleetera Yesu ne bamugamba nti tumukwatiriza ng'ayenda. Mukama waffe n'abatunuulira nga bannanfuusi bennyini. Tosobola gamba nti okutta omukazi ng'ayenda ate n'oleeta mukazi yekka, omusajja nga tomuleeteddeeko. Kubanga waliwo eyo endowooza
erowooza nti omusajja bw'azaala ebweru ekyo kituufu, omukazi bw'azaala ebweru kive. Eyo endowooza Yesu yagikuba n'agamba nedda, n'abagamba n'abatuna n'awandiika wansi n'abagamba atayonoonangako y'abaasooka okumukuba ejjinja, nga n'abamu ku abo baali bamuleese baali benzeeko naye. Omanyi mu byafaayo asinga okuba omubbi abeera mubbi. Bw'osanganga omuntu yenna nga yakwata amayinja n'agakasukira omubbi ayagala kumutta, oyo omwetegerezanga nnyo abamubbi. Abamubbi era singa nze mbadde wa poliisi ogwe nsooka okukwatira ddala oyo abamubbi. Kaakati bano abasajja abamu ku baali baagala bato omukazi ono baali bakikola kubanga baayina ennugu, baayina obujja, baayina ebbuba nti oli amaze okumwendako ate nga naye yamwenzeeko. Yesu agenda okukyogera, Bayibuli egamba nti okuva ku bato mpaka ku bakulu bonna ne badduka ne bagenda. N'alyoka agamba omukazi nti nga bwe batasalidde kusinga toddangamu kwonoona ekisinga wano kireme kubaako. N'ataasa omukazi bw'atyo. Mu shariya eyali egenda okumutugumbula. Kiri ku likodi mu nsi yonna abantu abaakattibwa nga bakwatiddwa mu buwenzi, naddala mu mulembe guno gwe tulimu nga tugoberera ebintu. Bakazi, teriiyo musajja yali akubiddwa mayinja. Genda okole okunoonyereza. Genda okole okunoonyereza. N'omukazi gwe batta juuzi wa ne Sudan e Khartoum yali gwe baali baagala okutta UN n'emutaasa yali mukazi, naye ekibuuzo omusajja gwe yali ayenda naye yali luddawa. N'olwekyo bakazi mmwe abampuliriza, bw'oba oyagala kufuna eddembe, bw'oba oyagala kusanyukira mu Katonda, bw'oba oyagala kuweereza Katonda wo, oyina kukkiriza Yesu Kristo n'akuwa eddembe eryo lye yawa abakazi okuva mu Bayibuli. N'akuwa eddembe lya nnamaddala, n'ofuna eddembe n'obwakabaka bwa Katonda n'obuyingira, kubanga yo Bayibuli egamba nti abakazi basika wamu naffe. Era Pawulo n'asomesa nti tewali njawulo wakati w'omukazi n'omusajja mu by'okuweereza Katonda. Ffenna twenkanankana. Ekitwawula guno mubiri, naye mu mwoyo twenkanankana. Omukazi kyasobola okukola mu Katonda n'omusajja asobola okukikola, n'omusajja kyasobola okukola mu Katonda n'omukazi asobola okukikola. Emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera gibeere nammwe nga otegeera ekyama Kristo kye yakukolera ku musaalaba bwe yafa onunulibwa okuva mu jjoogo lya